Ffe twakowa drama wa marriage. Nze nakowa drama wa relationship. Junior mbadde mu drama n'enkowa. Ezo relationship. Nazivaamu. Era ojjano nga Junior I love you. Nyinza okutunuulira. Nengamba lweri. Abantu nga batumenye emitima wano. Nze wano nayagala Tasha yajja yeegonza. Mukute mutute wabazadde bange yanzirako kunkuba. Kwa nkute mu bwenzi. Kati oyinza okuba omusajja olw'obwenzi. Musajja kyatali mwenzi. Which man? Adamu teyayenda kubanga Eva yekaye yaliwo. Kati yandiyenze ku mazike. Wano David yayenda. King David. Did God punish him? Wange ndabe ekikazi ekinyirira. Mbunchireke. Nze Julia nizo kula omukazi anyirira ne muleka. Mbu mukazi wange mbu amu married. Tuwanza I can't get married kubanga era sikisobola. Nze wemba nakuwasanga iwe housewife ubere waka. Nkuwe mmere nkuwa buli kimu nkuwa upkeep nkuwa care. Sit down and cook. N'abakazi omuteeke ewaka n'alondobereza abadde akola ki ku mulimu nkuwa tojja kufumba. Bobo gendo wase baganda bo. Botegeera. Naye bw'oba otegedde nti ovudde mu maka ganjawulo nono bawo yakulira mu ganjawulo. There are things that will happen in marriage. This is a fact. Marriage is a difficult course. Kyate ina professor. Obufumbo tebulina lecturer. Kwa buli omu abutegeera lulwe. It's like love. Nosanga omuntu bamulumya tebakwagala. Abadde banayogera temwesibye ku bantu mu relationship. Omuntu takwagala omwesibako. Banenze kyo Katonda yakimponya.